Hi guys. Ramadan tip. Let's go. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Nyedobozi. Nze nojwa ni Uganda nga bulijjo. Nkwebaza nnyo okusubscribinga, nkwebaza nnyo okulikinga, ate era nga tukyagenda mu maaso ndeeta video ez'enjawulo, video ezimu eza funny video, advice video, kale wamu n'okusanyukamu nga waliwo ekintu kyonna ekituuseewo okitegeera. So ndeeta video ez'enjawulo. So guys, tugenda kwogera ku tips za Ramadan tips. Ekisooka ka advice kenyinza obbawa okuba endobo. Kuba endobo mukwano. Ramadan emirimu mingi olina okuba endobo. Bw'otakuba endobo mukwano ojja kukutuka omugongo. Mumanyi nti bano Abarabu bambi tebasimba. Yesu twajja kola. Twali waffe nga twagala Yesu omulimu ne tujja kukola. Naye bw'otakuba endobo n'ogamba nti okola kino Omuwarabu akusimba mukwano tagenda kusiima. Omuwarabu akwagala ng'okola. Yesu kola mirimu gye. Naye mu kino naddala kino ekisiibo yiga okukuba endobo. Okitegeera ogenda kuba endobo otya. Kati nga bwe tuli okumpa oyingira mu kisibo obula ennaku 2 oba 3 ku Lwokuna wano ekisibo ekitandika wano e Dubai. Okitegeera wano ekisibo ekigenda okutandikira. Ogenda kutandika otya okuba endobo. Sooka ofune Clorox wo. Tomuteekamu mungi, teekamu just katono kubanga Clorox akola nnyo. Oteekamu katono, teekamu ko kasabuuni. Abantu w'ogenda okulongoosa naddala ku sinki awo mu ttooyi, sooka wakutte wonna ng'olunga lumu. Okitegeera bw'omala wakutta wonna olwo lugwe. Bwe lumala okugwa kati mu kisiibo ogenda ova mu kufumba eno ova eno olongoosa. So kati oba ojja okulongoosa ttooyi ogenda kuba oyisawo buyiisa ne bw'oyiwawo just amazzi n'osimula ne katawulo ng'okoze eki ng'okimaze. Okusimula tiles. Omuntu okuba endobo nga mukama we talina kamera. Naye bw'oba ng'olina kamera mukwano toyinza kuba ndobo. Oba olina kamera eba ejja kulaba. Naye bw'oba nga tolina kamera kijja kwanguira nnyo okuba endobo. Leero bw'osilongoosa obulungi enkeera yisaayisako buyisa. Bw'oba omaze kangambe ogenda yisaako obuyisa weza like nga 1 week. Ate si kyetaagisa tekulongoosaako ate olongoose bubi nnyo nakyo nedda tekirabika bulungi. Waliwo okuba endobo obulungi omuntu n'atakola ki n'atagimanya. Waliwo ne tiles z'osobola okwerako obwezi oli najja n'alowooza nti osiimudde naye nga tosiimudde. Ate waliwo n'abantu osobola okujja n'osiimula busiimuzi ate nga toyeze ate nakyo nekikola ki nekikuyamba walaga nti wali clean. Naye ate okuba endobo okwo kunyumirwa mukama wo nga talina kamera. Naye mukama wo bw'abeera ne kamera mukwano kigenda kutwalira obudde. Mufuna bulungi. So yiga okuba endobo kubanga ojja kuba olina okusiimula, olina okwoza engoye, olina okugolola, olina okufumba, olina okuteekayo ezo suwaani. Ramadan kino lunaku bwa Ramadan. Ekyokubiri olina okwegendereza naddala nga gwe oli kumpi kuddayo e Uganda. Weegendereze. Kino ekisibo kye tuyingiramu Abasiraamu kye bayingiramu mwe basinga okwera ebintu ebikyamu sometime. Naddala bano Abarabu mwe basaddaakira abakozi mwe bakola biki. Ebyo bukulu bye mulaba bye bakumikiriza bambi ebyo bukulu. Waliwo bukulu omu nga mulungi ate waliwo bukulu omu nga mubi. Okitegeera waliwo bukulu omu nga mubi. Oba onfunye bulungi nze bano ebintu ebimu mbiraba. Era bukulu omu oyo simanyi kyabategeeza naye bw'oba nga oli mukozi ng'ogenda kwewunyirizaako tebakukkiriza kola ki tebakukkiriza mwewunyiriza kubanga twali wano n'omukozi omusiraamu n'agenda n'asabako muzeeyi oyo bukulu ng'ayagala kwewunyirizaako muzeeyi yamumugaana. Kati ne neebuuza oyo bukulu yali ategeeza ki nga bamwenyukiza. Okitegeera. Ekirala mwegendereze okutta emmese ebiwukawuka bye musanze mu nnyumba y'Omuwarabu. Ogenda kutta ekintu kigenda kufuukira ekintu oba kikufuukira olumbe. Kikugobere nga waliwo olumbe. Mumanyi nti bano Abarabu balina ebintu bingi. Bajja basaddaaka bakola biki. Mumanyi bino ebintu by'Abarabu. Bw'osanga emmese y'Omuwarabu mukwano tokwata mukono gwo okugenda kutta eyo mmese. No, togitta. Bw'ogiraba nga naawe obuukamu bw'oti baleke bye baba bakola ki baleke bye baba bajja bakole ki bagite. Ebyo ebiwukawuka by'otamanyi mu gundi. Waliwo buno obuwukabuka obulinga
nga kamiliyoni obwo sibimanyi mu Luganda oba babuyita batyo sibimanyi bambi naye buli awo munnange tofa gata kintu mu nnyumba ya Muwarabu bajja kugamba nti jangu otte kino omanyi bo beebuusa balaba n'ebyenje ne babuuka so kati we beebuusa we bati ne bajja ne bakuyita naawe kola ki naawe ebuukamukko okitegeera naawe bagamba okitya tota kintu kyonna ojja kukita olumbe lukukwate waliwo omwana omuwala mu nnyumba yaabwe baali balinamu emmese bakama be ne bamutya ne bajja ne bakwata omwana ne bamuyita jangu otte emmese yali mulimu yaabwe bambi omwana lwe yatta emmese ebintu byabuukiraye era bwakumeekera nafentinga ne bamutwala mu ddwaliro okitegeera so sometimes ebintu bye tulaba bituwa okuyiga okitegeera sometimes ebintu bye tulaba bituwa okuyiga nange kuva onenjiga era bw'olaba ekintu ne bagamba jangu okite naawe buuka gamba nange nkitya okitegeera nange nkitya okitegeera kati ate waliwo n'omulala bakama bo era naye yali mmese omanyi bano abaaba basinga balina emmese ne bayita omukozi okugita omukozi n'agaana lwe yagaana omwana waabwe n'agirinya nga tamanyi omwana yafiirawo kyembagamba kino kituufu ate nga nkinako obukakafu so guys n'ebintu bye tugendamu mu kisiibo tulina okwegendereza ennyo ate naddala nga gwe mukaddama munnange oliyo ng'oli kukola bambi ng'oli kumpi kuddayo weegendereza emmere gy'olya osanga omukozi ng'akoze emyaka 8 akoze emyaka 6 akoze emyaka 4 nga kugamba naye njagala kuddayo naye simanyi obwongo bwe bwakyuka omuwala bajja nakutayiminga ku ssaawa esembayo akuwe emmere tugenda kumanya emmere evuddewa ataddemu ki ogiryeko mbali kukyusa ki agenda kukyusa obwongo ogenda kulaba nga obwongo bukyuse immediately ng'ogamba sigenda kuddayo kantule nkole ssente naye ng'ezo ssente ez'okola toguzeeko na poloti tolinaako naki bamenyera mikwano gyange ginuma gikola mu famire emu omu awezezza emyaka 6 omulala awezezza emyaka 4 okitegeera n'omwana we bambi yafa teyasobola n'okugenda yali ayagala kugenda ate nga mukama we si mwangu naye n'amukyusa obwongo ate mukama we akuliramu ebyo ebintu n'amukyusa bambi obwongo omwana kati ali awo bamuconya bakola ki mirimu mingi bwe bakuwa eddagala ogenda kulaba nga obwongo bukyuse n'owooza kimu njagala ku ssente ndaba sirina ssente naye nga ne Uganda emyaka 2 gy'okoze tolina wadde ne kapoloti tolina wadde ne kaki so kati nze nga mbakubiriza mbagamba nti tulina okwegendereza emmere gye tulya bw'oba oli kumpi kuddayo weegendereze emmere gy'olya mukwano si buli kimu mukama kyagenda okuwa nti ogenda kuba okola ki nti ogenda kuba okirya nedda baako ebimu by'olya baako ebimu by'ogaana oyinza okumulaga nti togaanye n'okikwata n'oyita ebbali n'okola ki n'okiteeka bali n'okiyiwa tomanyi bintu ki by'ogenda okulya kyova olaba abaana abamu aba ali kumpi omalako contract ayagala kuddayo n'alaba nga obwongo bukyuse bano omuwala basobola okukyusa obwongo mu ngeri ena kasita akuwa ekyokulya ng'olya buli okitegeera yes tulina okulya naye sometimes oba oli kumpi kuddayo gezaako okuyiga bambi okwefumbira lekeraawo okulya nga bw'obadde oli okulya naddala nga ggwe baakusaba nti okomewo n'ogaana yegwe omuntu gwe basinga okukola ki yegwe omuntu gwe basinga okubikola eno Ramadhan gye tugendamu bambi tuyige okwesabira ezo ssente ze bagenda okuwa tulako wansi zisabireko tomanyi wa gye ziyise emmere gye bagenda okulya gisabireko before you eat oba bagiguze wabweru oba bagiguziwa oba muceere oba sandwich oba ki gezaako okubisabira eno Ramadhan gye tugendamu oba oli musiraamu oba toli musiraamu fukamirako wansi bambi weebaze ku Katonda ate era bwesabire eno gye tuli baddu tetuli mu ggwanga lyaffe so guys ekyo kintu kyenjagala okubagamba nti tusobole okwesabira mu Ramadhan eno okitegeera okuba endobo ye tips gezaako okuba endobo ate endobo ogikubire mu magezi bw'onaagikubira nga togikubye mu magezi mukwano baba bajja kugwamu okitegeera so guys nsigadde ne Wojowan Uganda please subscribe and hit the bell so that you don't miss any video I will post. Thank you guys. Subscribe, you can share this video bambi obanga kakukoledde bambi neyansa again tudde mu video eddako nga tulaba kiki tugenda okuba nga twogerako neta video ez'enjawulo ngezimu tulina okuyiga endala video nga tulina ebintu bye tusomako so guys mukama abampeera omukisa bye